mujje baleko mwenna gye muwangalira kansubire mu bulungi olunaku lwaliro nkomyewo nate nina ebintu bye mbaleetedde watch until the end. Abantu mwena abasubscribinga ku YouTube channel yange bagamba bati banaye mugende ku YouTube channel yono mukyala bambe mba mukama bampera omukisa era musigale nga temuggwamu maanyi mubeerenga wedde tebakubidde oba wale tebakuzeemu keep on beera ng'ogira leero mbaleetedde ekintu ekirungi bano abantu boolaba wano eno ku YouTube gundi bano abasooka beeba abantu abajoyininga osobola okujoyininga YouTube yange nobeera member nkwaniriza kama bakumpera omukisa kati ngenda kubalagako katini ku Australia eno eri etya okimanyi abantu abasinga babadde tebamanyi nti waliwo visas abantu ze batamanyi nnyo n'ogamba nga bamanyiko visa ntono okimanyi Australia erina 120 visas obadde okimanyi kale ngenda kulagako ntono paka tugende mpola are we together okay genda ku gogoyo banange kansubire tulaba bulungi genda ku gogoyo kanzireyoko wano katono osooka olabe genda ku gogoyo owandiikemu sydneyvisa.com wano wasooka togendawo wano wokubiri togendawo genda paka ewali Sydney visa kati osobola okujja waneno ku visa types n'oziraba n'ojja wano naye wano nina kyenjagala okukola ki okubalagako jangu waneno ku Sydney visa oba okitegeera ziri mu Australia so wojja wano ku Sydney visa ojje okirire wansi osobola okulaba free assessment oba okitegeera okoonawokko n'ogamba beetaaga kiki ekiriwo ku free assessment gwe kennyini bakugamba mbu to understand your eligibility for an Australian migration program and receive a personalized migration plan. Please choose our free eligible assessment. Okitegeera kati tugenda wano oyagala business oyagala gundi oyagala employment oyagala student oyagala global talent oyagala migration partner so zino gundi zonna osobola okugira naye gwe kennyini njagala osooka olabe eligibility are you required oba what are the things what are the requirements zolina okubeera nazo okubeera nga osobola okukkirizibwa okufuna zino visa ngenda kubeera nga mbatwala katono sigenda kola video nebeera empanvu naye njagala tutandike ne business abantu mwena oyinza okubeera nga either oyina ka business ng'oyinako sente zo ng'ogamba kale nsobola okubeera nga ngenda ne accessinga gwe kennyini n'ogenda n'ogamba mba njagala ntwala amatooke kangeze bwe bityo mbeere nga nkola business nabo nina waneno business yange njagala kubeera nga nkola ki nga njira tugende gw'olabe paka nkulageko kati wano bakugamba we can help you to access your chances of obtaining business or invest visa to Australia. In order to assist you fill the forms biki bwe bityo jangu waneno otekewo emyaka egundi yo tekewo emyaka jo oteke what visa are you considering obo kitegedde obo obugambo butono nnyo simanyi tuno obugambo butono nnyo musobola okubyerabira anogamba business owner biki gwe kennyini kati kankugeze nkulageko katono then tugende maaso kati waneno tumaliriza okujjuzaamu ebintu byaffe bw'obanga gwe olaba okisobola kubanga gye bali abantu naye ng'agamba yi ssente ngenda zikola ntya jangu waneno oteekewo gundiyo ogambe next gwe kennyini wano okyuzinga visa gy'oyagala okugira n'emyaka gyo oli myaka ki ana biki gwe kennyini emyaka gy'okola ki gy'oyagala gy'oba okola ki okyuzinga then gamba next kati bw'ogenda ku next awo ogenda kulaba bagenda kuleetera ebintu byo bakubuuze oluzungu lwo do you hold passport amanga biki ogire kyekino kye nabagamba mumanye UK US Ireland Canada New Zealand bana abantu baneno bakolera wamu oba okitegeera bakolera wamu so beera mwegendereza nnyo bwe bakuma visa manya UK bana abantu data waabwe bamusharinga so beera nnyo mwegendereza so kati ndowooza olaba tugamba holding a passport eyo bagambe biki bijjuzeemu teekamu ebintu byo teekamu right biki oteekewo byonna bibino byennyini bijjuzeemu byonna ogambe send to Sydney visa
oba okitegedde wano send to sydney visa kati kambalageko endala mu ddakiika 5 tukomaawo kubanga eno endala njagala balagako ndala yennyini eno endala ey'okubiri gye mbadde njagala obalagako waliwo ne skilled mwabagala okugenda nga skilled kakulage oyagala oba ogenda nga skilled newabeerawo n'abalala bali employer sponsored migration. Employer sponsored migration kitegeeza ki nti oba nayo kigenda kubeera mpanvu ekyo kijja kubeera kyalala kambalageko waneeno mu ddakiika 5 eya skilled waneeno migration. Next video ey'olulala tujja gibalaga kati waneeno mbadde nsaba weesomereko oba gwe si osobola okwesomerako wano ne bakugamba waneeno wano bakugamba we can help you to evaluate your chances of immigration to Australia. In order to assist you, please fill out the forms below. Basobola okuyambako okubeera nga obugira paka ogenda wa mu Australia. Naye bakugamba oba oyagala filling a forms genda wansi ne bakugamba waneeno describe your work experience mwabakola abalina work experience wakola ki wasoma ki biki osobola okola ki osobola okuteekawo ne bakugamba waneeno please describe your education oba kitegedde nga bagamba either Australia or overseas obanga wasoma ng'oli Uganda nga wasomako then kola ki gira bagambe nti teekawo education yo biki bwe bityo kati kambalageko sagala kola no video mbere mpambo jangu waneeno oteekewo title yo oli miisi oli mufumbo batuli mufumbo jangu wano oteekewo amanyago oteekewo gundi okanjibalageko katono tugende ku gundi page eddako kati waneeno nkola nze njijuzzaamukko ebintu ebitonotono mu bwangu waneeno tuveewo mu speed yayiriiri ndowooza olaba waneeno then tugende next kati bwe tugenda next ogenda kulaba nsaba ojuzeemu bino ebintu bulungi nnyo nga gwe obitegeera kati nga gwe waneeno era biringa biri eri wandiika provide data position and employers when you work experience was not full time byonna biwandiike education level byonna biwandiike byonna funa gundi teekawo resume yo teekawo gundi yo okimanyi nti osobola okubeeraawo nga waliwo omulimu gwennyini gwokola ng'olina experience yo nga tonagulabako bagwa advertising nga n'ekikwewuunyisa munnaye n'okola waneeno ne bakukubira ne bagamba munnange jangu abcdandg oba tukole kino bwe kiti ne bwe kiti oba okitegeera these things are real these things are good try them you will tell me lwakubanga obuzibu obwenfuna biibyo ebintu mubijjire then ogambe submit obuzibu bwenfuna mu bannayuganda buli obuzibu bumu nti abasinga we mufuna ate temukomawo to be honest sirina muntu n'omu gwe nali nfunyeeko nangamba mashal natuuse Canada natuuse mu America natuuse wa naye mukama akuwa bakoma ku mukama akuwa omukisa tewali n'omuntu n'omu yali anga mashal mani kwatayo 20 euro kwatayo 50 euro no one okitegeera so ekintu ekyo si kirungi kubanga nteekamu obudde naye nga gwe omuntu andaba continuing olaba bino ebintu paka mukama waakugira ate omutima gwo guleme kuba mubi nti at least osiime ate oteeke into consideration mukama abampeera omukisa I love you all.